Leero mumanya serebu nkuletedde Judith Babirye nga ono muyimbi wa nnyimba eza gospel ate era nga munnabyabufuzi wano mu ggwanga erya Uganda. Nkwaniriza ku Falke Official mukutuuka ogenda okuba ng'oyita okumanya ebyonna ebikwata ku baserebu bo ab'enjawulo wano mu ggwanga erya Uganda ate era ne wabweru wa Uganda. Ate nga gwe wanyumirwa firimu ez'ebina Uganda beera nga ate osubscribinga wano ku Falke Official kuba tukutuusako firimu ez'ebina Uganda nga zizanyiddwa bulungi mu lulimi Oluganda. Kati beera nga ate onoonya kafirimu kaffe akapya akaliko akayitibwa First Love oba omukwano mukake onyumirwe nga bw'oyiga ate nga njagala okutegeeza nti buli lwa mukaaga tuba tukutuusako firimu empya buli lwa mukaaga. Kakati ngambye olunaku olwaleero nkuleetedde Judith Babirye era ng'ono abasinga tumujjukira bulungi oba abamu tumumanyi bulungi. Ono mukyala muyimbi wa nnyimba eza gospel munnabyabufuzi ate era nga pasita mulamba era nga y'omu ku bakulembeze kweyo church esangibwa e Makindye eyitibwa Life Deliverance Church eyo esangibwa e Makindye mu kibuga eky'eggwanga ekikulu Uganda ekibuga ekiyitibwa Kampala. Njagala okutegeeza nti Judith Babirye gwe nkuleetedde yalondebwa okubeera nga nte akiikirira abakyala ab'omu disitulikiti ey'e Buyikwe mu kisanja ekya 2016-2021 oba ky'oyinza okugamba nti mu palamenti ey'omulundi ogw'ekkumi newankubadde ng'ekisanja kye tekyaggwako yafugako ebbanga lye yafugako bw'atyo n'asobola okubeera nga nte yava mu Uganda n'agenda mu ggwanga erya Canada. Njagala okutegeeza nti omwaka gwali gwa 1977 ennaku z'omwezi zaali 23 omwezi gwali gwa mwenda bw'atyo Judith Babirye n'asobola okubeera nga yazaalibwa wali mu bitundu by'Ennyenga mu disitulikiti ey'e Buyikwe era nga yazaalibwa mu famire ey'omwami n'omukyala abayitibwa Mukooza. Era nga njagala okutegeeza nti bwe tuba tugenze mu maaso n'okumanya ku bayimbi abaasomako oba bannabyabufuzi abaasomerako ddala Judith Babirye y'omu ku abo abakyala abazze nga nte basomera ddala. Era nga njagala okutegeeza nti primary yagitandikira wali mu disitulikiti ey'e Luweero ku ssomero eriyitibwa Nalinnya Lwantale Primary School bw'atyo n'asobola okubeera nga bwe yali amaze ekibiina eky'omusanvu yasobola okuba nga nte yeeyongerayo ku Ndejje Senior School n'asobola okuba nga bw'atyo asoma O level ate nga A level ye yagisomera wali ku ssomero eriyitibwa Iganga Secondary School. Bwe tweyongerayo mu maaso n'ebyokusoma bya Judith Babirye njagala okutegeeza nti y'omu ku bakyala abazze nga basomerako wali ku Makerere University esinga obugazi wano mu ggwanga erya Uganda oba esinga obunene era emu ku ezo ezisinga amaanyi mu Africa. Njagala okutegeeza nti Judith Babirye yasobola okubeera ng'awo asomerawo omwaka gwali gwa 2021 n'abeera nga nte bw'atyo atikkirwa oba n'asobola okubeera nga yafuna Bachelor of Arts in Tourism degree eyo n'abeera nga nte agyewangulira. Bwe tweyongerayo mu maaso ne Judith Babirye njagala okutegeeza nti omwaka ogwa 2005 bw'atyo yasalawo n'abeera nga nte akooye okubeera nga yes ali yekka yasalawo n'abeera nga nte afuna mwana munne era bw'atyo n'abeera nga yafumbirwa nga omwami gwe yafumbirwa yali ayitibwa Samuel Niwo. Bw'atyo n'asobola okubeera nga baamala akabanga akawererako ddala era ne basobola okubeera nga nte baazaala omwana mu mwaka ogwa 2006 wabula mu mwaka ogwa 2009 bwe batyo basobola okuba nga nte bafunamu obutakkaanya era bwe batyo obufumbo bwabwe Judith Babirye n'abeera nga nte asalawo babeere nga baawukana. Bw'atyo Judith Babirye asobola okubeera nga nte asaba babeere nga baawukanira ddala mu mateeka era ekintu ekyakolebwa. Omwaka ogwa 2018 njagala okutegeeza nti Judith Babirye yaddamu n'abeera nga nte afuna obufumbo obwokubiri wabula nga nte omulundi guno ba MP babiri baagwa mu mukwano okwali MP ayitibwa Paulo Musoke Sebulime wamu ne Judith Babirye era ne basobola okubeera nga nte obufumbo bwabwe babeera nga nte babuteekako ku ddala eryaddako era bano basobola okubeera nga nte bafumbiriganwa bulungi nnyo wabula ekintu kyabwe tekyasobola kubeera nga nte kigenda wala nnyo oluvannyuma lw'okubeera nga nte obufumbo nabwo bwamala ne bubeera nga nte busasika era ne baawukana mu mateeka era nga ensonga eyaviirako obufumbo buno okuba nga nte busaanawo kigambibwa nti Honorable Paulo Musoke Sebulime yali alina okukyala kwe yakola mu nkukutu nga waliwo omukyala eyali amwanjudde mu bazadde be bw'atyo ne kisobola okubeera nga nte Judith Babirye yabeera nga nte asaba divorce ey'okubiri era obufumbo ne bubeera nga bwe butyo awo we bwakoma. Bwe tugenda maaso n'okumanya ddi Judith Babirye lwe yatandika olugendo lwe olw'okuyimba oba ddi lwe yatandika ebintu bino eby'okuyimba njagala okutegeeza nti Judith Babirye y'omu ku bayimbi abatandika okuyimba nga bakyali bato era nga okuyimba kwatandikira mu ssomero era nga bw'atyo bwe yali wali ku ssomero eriyitibwa Ndejje Secondary School bwe yali mu senior ey'okubiri bw'atyo yatandika okubeera nga nte ekitone kye eky'okuyimba akyolesa oluvannyuma lw'okubeera nti yavaayo n'abeera nga nte awangula music composition festivals ezaali ku ssomero okwo nga kwotadde ne yalimu okubeera nga nte bayiyiza essomero oluyimba oba ky'oyinza okuyita school anthem n'abeera nga bw'atyo yagiwangula nga ali awo ku ssomero erya Ndejje Secondary School. Bw'atyo n'asobola okubeera nga nte ne we yali yeeyongeddeyo wali ku Iganga Secondary School era yakola ekintu kye kimu n'abeera nga ayolesa ekitone mu kuyimba ennyimba z'essomero n'abeera nga nte era nawo yawangula bingi ddala. Kati otugenda mu kuyimba okuli professional oba okutandika okuyimba okwa ddala okuvaamu akasente njagala okutegeeza nti Judith Babirye omwaka gwali gwa 2006 bw'atyo yasobola okubeera nga nte
avaayo n'afulumya akayimba ke akaasookera ddala era nga akayimba kano bakayita beera nange. Kakano akayimba kamuyambako okubeera nga nte kamugulira oluggi mu music industry y'eggwanga ery'e Uganda era nga abantu bangi nnyo akayimba kano kaabakolera era nga akayimba kano tekakoma kubeera nga nte kamuleetera obuganzi eri abantu abanyumirwa gospel wabula kamuwangulira ne awards ez'enjawulo nga ku ezo award kwaliko ne award eya Power of Music Award gye yawangula mu mwaka ogwo gwa 2006 era teyakomaawo ng'atadde akayimba akabeera nange yajja ayongerako obuyimba obwakuba abantu era ne bubakwata omubabiro nga ku bwo kwaliko akayimba akayitibwa Wambaatira, Omusaayi gwa Yesu, Ekitiibwa ky'Omukama ate nga bwe tugenda maaso n'okulaba ezo ennyimba ezisinza okubeera nga zikwata abantu omubabiro oba ennyimba ze zisinza okubeera nga zikola bulungi mu kisaawe ekyo ekya gospel music. Njagala okutegeeza nti Judith Babirye ennyimba zo ayimbidde ddala nnyingi era nga aziweereza ddala wabula ezimu ku ezo ennyimba ezisinga okubeera nga nte ziwulikika mu matu g'abantu kuliko akayimba akayitibwa Ampisizaawo, Golokoka, Olugendo, Omukisa gwa Mukama, Tata Superhero, Jangu Yesu, Asobola, Omwoyo, Ndikulinda, Katonda Talimba, Favor, Obuntu Obutonotono, N'asinza, Wannonda, Maama, Wambaatira, Beera nange, Eno Mbaga wamu n'ennyimba endala. Ate nga bwe tugenda maaso n'okulaba ezo albamu ezizze nga zimukolera mu kisaawe ekyo eky'okuyimba music owa gospel ko ne mu nsonga ey'okuyingiza akasente ng'ayita mu kuzitunda kuliko albamu eyitibwa Beera nange ngeno yafuluma mu 2006, ne kubeerako albamu eyitibwa Yesu Asobola ya 2007, ne kubeerako albamu eyitibwa Nzijukira ya 2008 wamu ne albamu eyitibwa Wanjagala ngeno ya 2011. Bwe tugenda maaso n'okumanya ebyobugagga bya Judith Babirye byalina mu mwaka guno gwa 2025 njagala okutegeeza nti Judith Babirye ebyobugagga bye bikubisibwamu miliyoni 2.40 mu nsimbi eza $, era nga ebyobugagga bye byeyongedde ng'ayita mu kuyimba ko n'ezo bizinesi ze yatandikawo oluvannyuma lw'okuyimba era nga oba weetegereza ebyo ebivaamu ssente ze mulimu okubeera nti atunda ennyimba ze ez'enjawulo ku mikutu egitunda ennyimba, okola concerts n'ebivulu eby'enjawulo bye yalinga akola ng'akyali mu ggwanga erya Uganda wamu n'okusobola okubeera nga nte akasente ke yafuna mukadde we yabeerera Member of Parliament njagala okutegeeza nti nazo zaakola kyamaanyi nnyo okuba nga nte ebyobugagga bye byeyongerako. Oyo yabadde Judith Babirye gwe nkuleetedde omuyimbi w'ennyimba eza gospel sigenda kubeera nga nte nsuukawo okujjako okuba nga neebaza gwe yasubscribinga edda nti kyewakola kyekisinga tuguddeko olwaleero beera nga osubscribinga wano olw'okutuusaako ebyo n'ebikwata ku baserebu bo ab'enjawulo ne firimu ez'ebina Uganda ate obeere nga onyumirwa nga bw'oyiga. Fonna Mukama Katonda akunkumye tusinkane mu vidiyo eddako. Bye bye.